kati wulira Olutalo lwa Muhoozi Kaine Rugaba ne Bobi Wine Balututte Bazungu ojja kukiriziganya nange obogaane lufuuse international byatandikanga byakusaaga. Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yasooka n'abeera mu music industry n'agikuba n'agimalayo kkiriza obagaana kubanga bwe yabeerera mu music yali alankingibwa okubeera omu ku ba top 3 aba Uganda. Ekyo oba oyagala oba twebagala mukwano gwange kikirize kigaane. Bw'ayingira politics mwaka 2017 ayingira politics ebintu bikyuka. Yajjanga mbaka wa parliament ekya Dondo East olungo mbaka amanyidwa nga kantinti amaze okugibwa mu parliament byalinga byakusaaga. Naye mugwando gwange ekyali wali nawe oyinza okubeera nga gwe mujulizi wange engeri gyagenda mu parliament yayitawo n'obululu nga wangulidde waggulu nnyo ate nga abantu be yawangula jjukira ne Jeno Muhoozi yagendayo n'akuba campaign. Kakati Jeno Muhoozi alwanye n'Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu naye Olutalo lumulemeredde. Kati amagezi n'obukodyo bwasaze kwe kuyingiza Jeno Muhoozi mu kibalo. Njagala nkuterewo ekibalo kino naawe otegeere. Kati wulira nze Eke Master mabega w'omuzinda ali ku lutimbe gaggadde wabula nkusaba n'obuwombeefu sooka okone ku kigalo kya vidiyo eno tutambule mpola mpola owulire akalipo. Jeno Museveni Jeno Muhoozi ke bateze Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga bamusuuza struggle gyalimu eya National Unity Platform. Olutalo luvudde mu Uganda essaawa zino balwolekeza mu Bulaaya mu bazungu. Era njagala nkubulire kati wulira Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu njogera essaawa zino ali mu Amerika asinkanye abaddugavu bonna abava mu ggwanga erya Uganda kw'ossa abava mu mawanga ga Afrika gonna nabo bennyini nga baddugavu naye nga bazaddwa mu Amerika era nabo mikwano gya Uganda oba gy'abanna Uganda. Kati njagala owulire emabegako omwezi guno gwe nnyini Jeno Muhoozi ng'ayita mu bbala mu Barugahare yateekateeka ng'agenda e Bungereza asinkane banna Uganda abaliyo asobole okubeera ng'atambuza enjiri eya MK project. Naye bbala mu ono ye yasooka n'ateekateeka ekintu kino e Bungereza era twakirabanga kifulopingidde ddala kubanga banna Uganda baakigaanira ddala olwo nga kye baagala okulaga nti Jeno Muhoozi mu diaspora w'amaanyi. Kyova olaba nga baateekateeka mu ggwanga erya Bungereza okubeera nga MK project banjula Jeno Muhoozi asobole okubeera nga ajjayogereko eri bannayuganda abali e Bungereza. Ate waliwo era ensonga lwaki bagenda mu ggwanga erya Amerika kubanga eggwanga erya Amerika lino likkiririza nnyo Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu era bannayuganda abali mu Amerika abasinga bonna bali mu struggle. Kati e Bungereza eno gye bayagala okubeera nga batandikira okubeera nga basimba ettaffaali bajje nga bazimba mpola mpola ekintu kino naye bannayuganda baakigaana. Kati essaawa zino bwetunulira Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu ggwanga lya Amerika era ye talina muntu gw'asooka kusindikayo nti genda okuyege. Kati enjawulo eno baabala ne bagamba nti tutandikira e Bungereza bannayuganda abaliyo ne tubakwata omuzimu ne tubalaga nti Jeno Muhoozi w'amaanyi mu diaspora. Kati abali mu Amerika automatically bajja kubeera nga nabo bakiyingira oba bajja kubeera nga bakigula. Naye wano waliwo akasente kigamba nti Balamu yakwata sente nnyingi nasooka nazitwala e Bungereza mu bannayuganda abaliyo n'abagula ssebo basobole okubeera nga babeerawo n'okubeera nga batembeeta MK project e Bungereza. Naye bano baatya nga bw'omanyi bannayuganda abali e Bulaaya bangi balina akasente kaabwe bakola era bamanyi ekyabatwala era bamanyi kye baagala. Njagala nnyo sooka ojjukire nga vidiyo eno ogiwa ekigalo omwezi ogiyiseeko emabega myezi ng'ebiri omukulu ono Mwami Muhoozi yagenda mu bitundu by'embaala eyo n'akuŋŋaanya bannayuganda mwabiraba obutambi bwatambula ku social media ne babayita nga bajja mu byalo eyo ne batwala zibbaasi ne babasomba nga babasuubiza okubawa omuceere nga basuubiza okubawa ennyama n'okubawaayo akasente akakalu bannayuganda. Kati jjukira Jeno Muhoozi bwe yali buli gy'akyala bakuŋŋaanya bannayuganda. Bwe bakuŋŋaanya bannayuganda bano babasuubiza akasente n'akanyama n'akaceere kubanga jjukira mu Uganda ebintu bya buseere, go ge mazima, ebintu bya buseere mu Uganda.
omuntu okugwera ng'ogula akacero kalyeko naddala kati abantu ab'omu byalo si kyangu. Kati bawulire wali akanyama n'omuceere ate nga free transport nga kuliko ne akasente akakalu aba agwirana. Kati polisi eyo ekoze nnyo mu Uganda nga mwami Muhoozi buli wagenda basooka kusomba abantu. Kino si kipya, ne General Museveni bwe wagenda okugenda basi muziraba bakuŋŋaanya abantu ne babawa obujoozi ne babambaza ne babasuubiza n'akasente awo abamu bababwera nawaawo nga linnya basi gwe bawa. Kaakati enkola eno n'omutabani agitandise. Kati e Uganda kibadde kigenda kikwatayo kubanga tulaba n'abayimbi bangi bawadde akasente. Kati ngayo gundi eno esembyeyo embalala eno Western waneeno babakuŋŋaanyiza abayimbi ne bakuŋŋaanya abantu bangi ne babeerawo nga bangi ne babawa ssente bajje babeerewo babugiriza omukulu. Kaakati kino bakijja ku national level wano e Uganda e Kampala ne baagala bakitwale e Bungereza. Naye munnayuganda e Bungereza yakomba kwebaza eriibwa kkiriza obagaana. Bannayuganda baabuuka. Kakati nga strategy eriwo ne mu ggwanga erya South Africa kino kigenda kujja essaawa yonna. Bagenda kubeera nga bakuŋŋaanya bannayuganda abaliyo. Balamu ajja kubeera nga agendayo abeere ng'asooka okubayitaayitamu. Bw'amala obbayitaayitamu abawuli ekigenda okugenda mu maaso. Era eyo balinayo n'abantu batandise okubeera nga bateekayo mu South Africa basobole okubeera nga bakunga bannayuganda ne mawanga amala kigenda kubeera nga kitandika. Tutandika okulaba obujoozi obwa yero oba obwa white nga babugabye mu bannayuganda naye nga bano basooka kubawa akasente. Kyembadde ngezako okulaga kati wulira e Bungereza bannayuganda babawa akasente naye bangi baakalya naye baatya kamera kubanga omusajja okubeera nga abadde avayo nga nti ndi muna struggle ate ne wayita eddakiika 2 n'avayo naga nti bannange munansonyiwa ate neefukuludde kizibu. Bannayuganda bagenda e Bulaaya baabuuka bangi baategeera lwaki bagenda bangi balaba ebiri e Kampala e Uganda era bali mu struggle eyaddala ddala. Njagala owulire munnayuganda asinga okuba mu struggle ye munnayuganda oyo fuutu soja ali ku ground atambula ddo tuddo akubiddwa enkuba ayokeddwa omusana akubiddwa enfuufu gwe bakubye tiya gaasi gwe bakubye emiggo gwe batutte mu kkomera ne bamusiba. Bangi mbalabe nga babobonyaabonyeza babookeza paasi baboogeza bino baboogeza biri. Kati oyo munnayuganda omutuufu ali mu struggle. Kati bwe wogyeeko oyo munnayuganda owookubiri ali mu struggle ye munnayuganda ali e Bulaaya kubanga avaayo n'ayogera ekimuli ku mutima ate ekyokubiri ateekamu n'akasente kubanga bangi bambi bayambye nnyo struggle eno financially gokkiriza gemaze mu bagaana. Ekyokulabirako ekisooka Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ali mu kampeyini eza 2021 mwalaba nga bamugulira ebikoofiira ne bullet proof eziyiza amasasi. Tebaakoma okwo ne beesonda akasente okuva ku epaka ku Z ne bagula emmotoka Land Cruiser bullet proof oba emmotoka gye bayita Hamadika bwebwani yatambuliramu Oweekitiibwa ennyo eyo UBG emmotoka eya bbulaaka. Bannayuganda abali e Bulaaya mwanga ag'enjawulo bwe bagisonda okusinziira ku mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatyo bwatugamba nti yasondebwa ab'emikwano ne bannayuganda bali mu struggle bonna ab'e Bulaaya olwo nga bamaze okubeera nga bamulumirirwa nti ayinza okukubwa amasasi kubanga ebiseera bye mujjukire ekitta abantu ku masasi kyali kitabuse. Kati awo ng'embeera yeeraliikiriza bwe baagulira emmotoka eyo ne bagisonda. Kati olina okubeera ng'okuba ttooki n'omanya nti bannayuganda abali e Bulaaya olaba basonda ssente ne bagula emmotoka eyo bangi bagezaako bakompromisinga naye si bangu nga bw'okiwulira kubanga nkugambye nti bakola akasente kaabwe. Ekyakyo talina kubeera nga weerabira nti gwasiba dreads oba dreadlocks mukwano gwange ampulize ennamba gyolaba ku ssimu eyo gikubeko bukubi. Oyagala dreadlocks nga za nakyo heya oba oyagala dreadlocks nga bakusibisiza biviiri kuba ku nnamba y'essimu ebateekako WhatsApp message bajja kubeera nga bakutuukako ggwe. Bano togenda kusituka nedda ssebo ate basiba dreadlocks eziri ku mulembe eziriko oba oli mukyala oba oli mwami oba mwana muto. Tekako message yo obagambe nti ennamba eno gijje ku AKTV bagenda kusalirako 20%. Gwayagala okusiba dreadlocks nawe ayagala okukola repair bakwaniriza bakusalirako bakutuukako wooli wonna totawana kusituka oba enkuba etonnya oba musana bakusanga awo wooli. Ebbeeyi yakutegeeragana bbeeyo ne bajja kukolako ojja kusiima. Mukwano gwange ampuliriza nze AK Masa kutimbe gagadula AKTV. Kati video eno nga nkusaba ogimpeera ekigalo ompyo subscribe ku channel yaffe tubeere nga tutambula ffenna mu waka waffe oleme kubeera ng'osigalira. Aisani atufuna tukwatagane mwakaddako. Bye bye. Mukama Katonda akunkumire akumpeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo.